Oluvannyuma lw'okuwangula ekikopo ekya Celtic Cup mu kibuga Glasgow mu ggwanga lya Scotland mu mpaka ezeetabiddwamu amawanga ag'amaanyi, ttiimu y'eggwanga ey'okubaka the She Cranes bwe yakomyewo ewaka. Obwanga baboolekeza empaka eza African Netball Championship ezigenda okubeera mu kibuga Lilongwe mu ggwanga lya Malawi. Tubadde tukyagala kubanga rankings zaffe luli yali etwaliddwa Wales. Naye era twagendayo nga tukimanyi nti no teams ziri strong, naye ne tusalawo gamba nti no tugenda all out, tulina okuzza ranking yaffe. Teams zonna zibaddeyo naye tezibadde nnyangu, nga bw'oyingira ekisaawe tolina gw'onyooma. Jjukira ne weather teyali favorable. Naye abaana twekuŋŋaanya ne tussa kimu kwe kusobola okuzannya ennyo ne tukuba buli ttiimu kwe kuleeta ezo results. Tubadde tukyagala nnyo. Uganda lirimu ku mawanga 8 agagenda okuvuganya mu mpaka ezitandika nga 8 okutuusa 14 omwezi guno. Uganda yakubwa South Africa ku final ezaasembayo mu 2023 ku bugwa 65-5 ng'ez'omulundi guno zigenda kuyambako amawanga okufuna obubonero obunaazannya mu z'ekikopo eky'ensi yonna ekya 2027 ng'empaka zino eza World Cup zigenda kubeera mu kibuga Sydney mu ggwanga lya Australia. Tournament eyo gye tugendamu eya Africa muweno gye tubadde Scotland twafunyemu ekyokuyiga n'okulaba abazannyi baffe bayimiridde batya betusuubira okukozesa mu Africa. Kati twamaze okulaba ani yaani kyekyetaagisa okukola okumuyamba okumwongeramu tulabe nga tuwangula empaka ezo za Africa. Naye obuzibu bwe tugenda okufunamu nti ttiimu period ebadde entono ey'okutraininga kugenda ku Africa, naye ekyo si kyekikulu. Eno tubadde mu bunnyogovu kati ate eri tugenda mu bbugumu. Kyekyo kyendabawo kyekiyinza okubeeramu ekizibu weather, naye tujja kirwanyisa tulabe. Uganda yateekeddwa mu kibinja A n'amawanga okuli Kenya, Zimbabwe, ko ne Namibia. Mu kibinja B mulimu Malawi, South Africa, Botswana ne Tanzania. Mu bufu bwe bumu ne ttiimu y'abasajja ey'abazannyi omuzannyo gw'okubaka emanyiddwa nga The Rock basiibuddwa okwolekera empaka ze zimu okuvuganya mu za Africa. Tuwulira bulungi nnyo being that Professor Kateregga ye patron. Abaana abasinga abalungi bonna bava Kampala University. Kampala University erina ekikopo kya East Africa bakiwangula Zanzibar. So ogenda okutunulamu mu ttiimu zonna WOB, Kampala University, Smash, ezo ttiimu zonna ez'abalenzi ng'abazannyi abali ku ntikko abalungi bava Kampala University. Bamusuubira ng'emwalabye She Cranes kye yakoze e Scotland okuwangula. Kye bamusuubira n'eno ttiimu y'abasajja okukola e Malawi. N'era ttiimu neteefuteefu n'era ebadde yeeteekateeka akadde konna okulaba mbu tuteekawo omutindo ogw'enjawulo era nga gweteekawo ku sayidi y'abakyala. Okwetegekako twetegese era tukoze training emalira ddala. Tuli ready okompitinga si kuparticipatinga mu tournament eno, era tuli ready okulaga skills zaffe mu ngeri y'enjawulo era nga twebaza ne bakooki ku training gye batuwadde era nga tusuubiza buwanguzi gye tugenda. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.